Yes, bandiza akadde kano muli mutya mwasibye mutya bagita Fadi TV ogi mbatumudeko abali Canada, Saudi Arabia, abasinze Bahrain, abasinze mu ggwanga erya Oman. Mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga munfolo ngamba ne appress ezibazitambula Mana mawe yanga trending okwetoola eggwanga Uganda. Mwena mbebaza era mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga munfollowinga, abasubscribinga kyamaanyi kye mwakola, abatana kubanga musubscribinga ngera kubasaba musubscribing ate munyegene kale stay on YouTube platform atosikalinga ofollowinga Fadi TV UG. Fadi TV UG amawulire ganaku munange abantu mukaaga bafiliddewo mbulaga accident kugamba wakati mu mukolo gwa Kyabazinga yali bulungi kosa n'omugole bali bulungi naye munayi abantu mukaaga battiddwa mu accident. Emotoka ekika kya super custom ekoze eki etomedde abantu abadde bakuba engoma abambi nga bagala okukola kyo kubanga bandiza Kyabazinga. Emotoka ebatomedde abantu etomedde abantu 14 abantu 8 embeera singi badusibwa mu ddwaliro babadde abantu 14 bebatomeddwa abantu 14 bebatomeddwa so nga ate abantu mukaaga bo bakoze ekibafudde. Abantu 8 batwaliddwa mu ddwaliro ng'embeera sennungi. Abantu abadde 16 8 embeera sennungi mukaaga bafiiriddewo mbulaga ku sport accident awo webadde abantu mukaaga we bafiiridde. Jjukira akavuyo kabadde kangi nga akanyigo kangi kati wa super custom ate wagiresi abadde avuga speed tasibyeko wadde kwegamba akakanya abantu akoze eki akakanya abantu abayisizaamu emmotoka ate nga jjukira poliisi bali yayisizaamu amateeka nti bannange abavuga emmotoka balina okuvuga n'obwegendereza olw'ensonga nti abantu bamanyi okubeera ki bamanyi okubeera mu kkubo nga bakuba eŋŋoma. Ne maama wa super custom yagibayingiza buyingiza kitalo nnyo munange ky'abantu abo abantu mukaaga kibi nnyo bambi okubanga badde bali mu kwaniriza Kyabazinga ate olina nakola ki nyasalawo kubanga ate abayisaamu buyisaamu mmotoka kika kya super custom. Poliisi kakasiza negamba nti naawe benyini batutte mu ddwaliro situation yaabwe si nnungi, embeera yeetaaga nnyo okusabira nnyo kubanga bayisiddwa bubi. Emmotoka ebadde ku speed abasinga ebalinnye kivula abasinga bafiiriddewo olw'ensonga nti n'akavuyo kabadde kangi eŋŋoma babadde basitadde mu kkubo nga bebakubira. Kati wa super custom yagireese buleesi mu kifo ky'okusibamu wadde nti basike bajjewo eŋŋoma zaabwe pe kubaddeko n'abaana abato bambi kwabo bakoze eki abafudde. Kubaddeko n'abaana abato wa super custom emmotoka gibayingiza buyingiza poliisi yamukutte edda n'emmotoka yagikutte edda poliisi egina eri ku poliisi y'ejjinja. Maziga kuba kitalo nnyo abafamire y'abantu bano mulanga bafiiridde mu njego eno bali maziga naddala abaana abo abato bazadde baabwe bali tebategedde nti abaana bali ku ki bali mu kubanga bali ku mukolo kugamba bali kukuba bagenda kubanga bakola ki baaniza Kyabazinga bagenze okuddamu kubanga bafuna amawulire nti ate abaana baabwe bakoze ki bafiidde mu accident. Kibi nnyo munnange okubanga muli mukolo gwa ssanyu ate ne wajjawo ebintu eby'amaziga kibi. Nenga Kyabazinga yali bulungi kosa ne mukyala we amanyikiddwa nga Jovia Mutesi. Ono omwami abadde avuga super custom abadde mu convoy eya Kyabazinga mwabadde yenyize naye ate convoy eya Kyabazinga emmotoka ezibadde mu Kyabazinga nga ayolekera okugenda ku kyaki obatomeredde abantu bano. Yo convoy badde bavuga mpola nona wa super custom ayagadde nnyo kwagala okukola ki okukozesa speed kwe kubayingiza emmotoka ebadde ku speed abantu babadde bangi babadde bagezako kubanga bajjawo eŋŋoma zaabwe okukakana ng'agibayingiza. Kitalo nnyo abantu 14 babadde 14 mukaaga gufiiriddewo 8 bakola ki bapocca na bisago. Bantu badde 14 8 bafunye ebisago eby'amaanyi era beetaaga nnyo kusabirwa nnyo beetaaga kusabirwa. Abasinga basoose ne batya ne balowooza
konvoyi ya Kyabazinga yefunye obuzibu nedda konvoyi ya Kyabazinga kale emmotoka Super Custom ebadde mu konvoyi ya Kyabazinga naye emmotoka ya Kyabazinga tefunye buzibu kubanga basinga basose kulowooza nti munange obaoliawo Kyabazinga yafunye obuzibu naye si yafunye obuzibu no munange just ono abadde avuga Super Custom yabadde yabenyizemu mu konvoyi yaabwe naye ng'envuga ye ya kibogwe envuga ye nga tetegerekeka jjukira nga watuuse waliwo abantu oba olina okureducinga ku speed kubanga obwedde emmotoka Kyabazinga konvoyi ye nga batambula mpola kyova olaba atuuse na leetiko nga baagala kuyitaayita mu bantu mpola nga baagala bayitamu mpola nga baagala bayitamu mpola kyova olaba batuuse leeti naye ate ono yo wa Super Custom ayagadde ate okwagala okukola ki okwagala okupakuka ennyo ekisusse okukana akoze kabenje kyova olaba konvoyi ya Kyabazinga obwedda batambula mpola nga beewala ebyo munange abantu batebafudde kitalo nnyo eky'abantu abo abafudde naye nga n'abali ku bitanda nabo embeera si nnungi mmotoka ebadde mu konvoyi ya Kyabazinga wa Busoga motoka kika kya Super Custom ebadde yenyize mu konvoyi kwegamba nga yageza kubanga alaga nti abadde ku speed n'etagambiko kakana ng'akoonya abantu poliisi yamukutte dda n'emmotoka ekika kya Super Custom eri ku poliisi naye ng'embaga yeetambudde bulungi embaga ya Kyabazinga just ekikyokka kikoze ki ekireeseewo ensasage kyekiringanga ekibikala ekituuseewo essaawa eno ku mukolo kyaba abantu abakoze kyabafiddewo abantu 6 abantu bangi nno munaaye okubanga bafiddewo ku sipooti yabwe nnyini bwoba akabenje bwe kabadde kiba kibi nnyo naye ng'emikolo gyo gitambudde bulungi era nga bagattiddwa bulungi kwegamba ensonga zonna zitambudde kiriya era nga bagenze ku reception bagenda okubanga bakola ki bagenda kubanga bafunira ebyenkatika kubanga Kyabazinga asose kubanga ayita mu kibuga ajjinja n'abayitaayitamu bonna n'omukyala we kubanga gamazima omukolo gwo gugenda kuggwa essaawa eno kubanga okugattibwako kwakoze ki okugattibwako kwawedde bagita Fadi TV gisubscribe ate onyigene kale mwina mbagala nnyo era mbagamba ati muli bamaanyi nnyo kubanga munfollowinga comment section weeri abaka muntera mu comment section ate singa followinga munange ebyo bituuseewo abantu bwe batebafudde abantu 6 n'omunana ogwaddusiddwa mu ddwaliro nabo tebali bulungi kwegamba nabo beetaaga okubanga beesaaga kusabirwa nnyo okusobola okuwona owa Super Custom yabireese okwagala ennyo okukola ki okuvuga speed ennyo ekisusse kyekividdeko n'owa Super Custom agenze okwagala okusibasibamu ng'olweri yatuuse dda ku bantu n'alyoka abafootola n'alyoka abanyiganyiga bonna badde bagezako kubanga bakola ki badde bagezako kubanga bajjawo engoma zaabwe olwensonga tebadde bakola ki badde bagezako kubanga babugiriza Kyabazinga ku kkubo Kyabazinga ng'agenda abawubirako bye munange kitalo nnyo ekyaba bafudde Fadi TV gye mweraba